Omuntu najja n'abagamba nti ebweru waliyo omubbi. We yajjira twali tunoonya nga ye munaatambula nga munoonya omwana. Mwaka kaseera ng'emikolo gigenda amaaso mbadde mufumba. Twali tufumba kati tutandika okwebuza Rina aliwa. Tutandika onnoonya omwana ku kyalo. Tubuuzizza buli wamu we tumusuubira kuba yali tatambula. Nga ne waba atambudde embeera naye. Oli ne waba musanze n'amukwatako nga teyeewa. Omuntu yenna apart from me. Kati we twatandika onnoonya omusera nga tetukwatagana ne mulamu wange. Mwasirikidde ewuwe. Baawo we yakomawo wamunyumiza nti neiba abadde akolagana ne muganda wo. Omwami wange byonna ng'abimanyi kuba sisita we yakwata message ze baali banyumya ne neiba n'azifowadingira bba wange. Kati engeri gye twali twemanyi nnyo ne bba wange n'agamba waliwo ebintu Kevin byatasobola kola ki? Kola kuba nze mumanyi tuvudde wala. Gwe Kevin. Kati ate mulamu wange yanyiga nnyo laba nga baba tamuwadde attention n'asigala ng'akwatagana ne baneeno baneiba. Bannaye bamulamu mpulirawo boogerako njagala sise. Si byangu. Abantu baakuŋŋaana banoonya omwana. Ne batandika okunoonya omwana. Kati we baayitayo bati ku ttooyi. Abamu baali bayiseewo omulala kwegamba musooke mujje mulabe ekiri muno. Okutuuka nga ye mwana. Omutwe bagusaze baguteeka ebbali naye nga bagusabise bulungi nga kiraga nti oba yabadde agutwala naye nga tannafuna ngeri gyakola ki n'agamba nja komawo edda ngukime. Eno paati yagezezzaako ogisukumeko emutooyi naye omwana yali munene alina omubiri nga tajjaaba naye nga yali amuteeka muto. Omukyala n'atugamba bagobye omubbi. Mukyala ki? Mukyala naye yali wa ku kyalo. We baasalira omwana tewaali wala ne we twali tubeera. Kozi kiringa wano n'obuuka ennyumba 3. We baamusaliranga weewo. Kumpi ne we twali tusula si wala. We baamusalirako omutwe. Zaali ssaawa 6. Ez'emisana. Ez'emisana. This is so sad. Tuufu omwana wange alabika bakoze eki bamututte kuba engoye zaalimu nga zize. Rosary ng'emu eri ne buno obw'okunviiri buno obukwata obw'ababebi obanga swiiti obwali mu mutwe nabwo bugenda. Bakwata bakoze eki bayogedde. Tubeerawo ng'oluluziba poliisi teyatukubira n'olwokubiri teyatukubira. Kati lwalinga lwa 6 sisita wange ankubira ssaawa 8 ogw'ekiro n'aŋŋamba nfunye ekyekango koze ki? Rina nzijidde naye atazze mukambwe. Sisita wali luddawa? Sisita wange abeerawo Kasangati. Aŋŋamba Rina nzijidde onze atya mpulira ntidde. N'aŋŋamba ebimu abadde tayogera naye nga nsongera kuba abadde tasobola byatula. Kuba ndaze omukyala yamufulumya ekikomera kyaffe kyalinga wano w'ekiti nga kifeesinze eno. Mukyala kineiba wa? Kati mu kumufulumya omutemu yali awo ku kikomera nga yeesigamye. Omutemu n'amusitula n'amussa wano. Yali mu jjampa ya bbulaaka n'amussa wano. Yalina akacupa oba kaali ka kalifoomu ndowooza yakazikiriza ku bbega kuba kaali kalya kivuuvu. Era ekikutaba kivuuvu twakisanga kigudde around there. Kino si kirooto, ekivuuvu twakiraba nga kigudde. Ng'omwana tannabako. Ng'olwo tumaze omulaba nga tumunoonya ekivuuvu twakiraba kye yali alya. Kati n'amulaga nti omutemu yayitaawo ku kikomera bw'ati n'akkirira n'agenda mu kiyumba. Ekyo kyali ekifulukwa ekirimu eyo poloti. N'amulaga nti bwe baamutuusa eyo basooka mujja mu lulimi. Kuba kaamulaga nti olulimi baalukajjamu nga kawulira.
bakakaaba ne bakakuba oluyini. Ate Cariform gwe baali bamukubye yali akaabyawa. Kati kyesimanyi oba we baamutuusa eyo n'amugwako kuba yamulaga nti baamusala ajja ati basobola okukuba Cariform n'atakutuuka. Nedda kati kale guno gwali muzimu gwe gunnyonnyola. Ye yali annyonnyola engeri gye baamukolamu kuba yagamba baamugyamu olulimi. Kati mu kumugyamu olulimi ne bamusala ne paati emu ku ssusu. Bwe yamala obimugyamu kwe kudda mu ttooyi. Ye yamusalira. N'amusalako omutwe. Omusaayi ne guyiika mu ttooyi. Musalako omutwe. Ekiso kye yali akutte kyayaka. Kyayaka? Kati mu kwaka n'akwata akambe n'amumaliriza. Like yalina ebiso bibiri. Yalina ekiso n'akambe. Naye yamugamba Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abali ku HK Media nze Hadija Kigozinga bulijjo. Tuli ku mwana muwala n'emboozi ye basaddako omwana we ne bamusalako omutwe ne bafunako gye bamusuula. Twagala tube nga tuyita mu mboozi eno olunaku olwaleero abazadde musembeere ab'emikwano. Joan, get us some serviettes please. Musembeere ab'emikwano tubeere nga tuyita mu mboozi eno olunaku olwaleero. Mwebale kutulaba, mwebale kusubscribinga. Bajjukiza nti bannaffe Bannachyuti Hub be bateekamu omusaayi kulanchi etambulira ddala bulungi. Okola kyakabi nnyo gwatulaba sayidi eyo okubeera nti osubscribing eno channel yokka ekolera ddala okuviira ddala ku muntu wa wansi okutuuka ku muntu owa waggulu. So njagala nnyo mwenda okubebaza bannange nambajjukiza nti musubscribing tulaba bulabi subscribe, share, like, comment. Nze gwolaba mu kifaananyi awo yenze si mulala. Last year and this year a difference for Bannachyuti Hub. Nabagamba nti gano amajaani gakola slowly but surely. So bannaffe abatulaba eyo mugeyunire kobeere mwami kobeere mukyala gano amajaani gakolako bulungi nnyo ddala. Kinsanyusa okulaba. Oli otya? Ogenda tutunako mu kamera wali abantu bakulabe n'ekyalo ogenda kunyongera ku ddoboozi. If you feel like you want to cry, no problem. Yeah. Ogamba otya? Bitambula bitya? Amanya gwani? Totya bantu yogera nnyo. Nakimbugwe Kevin. Okay. So wano omwana basaddaaka emikono twali tubeera mukono kusatu. Osobola kunyongera ku ddoboozi? Yes. Tewetya? Twali tubeera mukono kusatu gye basaddaakira omwana wange yali wa 2 years naye kati twavaayo ne tudda somewhere. Yali wa 2 years? Mwali mupangisa? Yes. Gwali mufumbo? Yes. Okay. So how did you meet you and your husband? First, nali mwezi 1 nga ye ali mwezi 4 twasiikana ku ssomero. Tutambuza obulamu paka we twamaliriza ne tufumbirigana ne tuzaala omwana. Mwakoma mu kilasi ki? Nze nakoma mwezi 4 ye yamalako. Ye yamalako paka senior 6 n'agenda ne ku university? Yes. Yakola course ki? Yakola bya civil engineering naye si byakola ssaawa zi. It's okay. Mpulira nga njagala onyongere ku ddoboozi but you're so low. I'm not so sure oba nkufuna. Okay. Okay. So zaali ennaku z'omwezi nga 23 ogw'omukaaga guno omwaka. Mukwano gwange yali ategese kapate k'omwana we ka birthday party nga tuli mu kutegeka kufumba. Twali mu kikomera. Mukono kusatu. Oyo omukwano gwe yali neighbour. Obanga bw'onaabeera ne mukwano gwe Jessica mwasoma mwenna n'akuyitawo na party? No, twali tusula mu kikomera kyekyo. In the same fence. Okay. Same fence. Kati abaana baali batabuzanyira awamu
balina iPad. Ab'omu fence awo. Abange ababo bazanya nnyo game nabo yo neighbor. So kati bali mu nnyumba. That's why omwana wange yali tafuluma nnyo ngera baba afulumya abanange. Ate ng'omuntu wamuyita aba tamumanyi tagenda nga teyeewa nnyo bantu. Era nga ab'okukyalo bagamba Rina yeeraga. Kati twali tufumba simanyi sensi yampeereza etya. Nembuuza be yali azanya kuba nalaba abaana bonna nga bafulumye mu nnyumba. Okubabuuza Rina aliwa muwala yali muwala. Ne baŋŋamba ali mu nnyumba. Kati ng'omuzadde bwe kutuuka mu nnyumba ne ntandika omunoonya nga simulaba mu nnyumba. Ne mugamba oba weekwese kuba yali atera ozannya hiding. hide and seek. Mami ondabye. Kati ne munoonya buli wamu wansi w'ekitanda nga simulabamu. Then nenfuluma ebweru ne mbuuza banne Rina mumulabyeko. Kati waliwo ekirenze kya sisita wange. Sisita wange yagenda bweru nga we babeera. Kwe kumubuuza Rama Rina aliwa. Nga mama kimanyi. Mwana wa sisita we. Kimanyi. Kati waliwo neighbor wange nga rumu yaffe naye nga neighbor wange oyo nga tetukwatagana bulungi. Wansi yaliko omukwano gwange naye ndange ekyamutabula saakitegeera. Kuba in the same fence. Yes. Nga tayogera naawe. Yeah. Kati incidence eyo we yagwirawo yalina omwana nga bali mu same age ne Rina. Naye naku bbiri yamugjawo n'amutwala ewa sisita we. Yali mufumbo. Naye yali mufumbo. N'amutwala. Bebaawo omuntu n'ojjawo omwana n'omutwala ewalala. Yamugjawo n'amutwala ewa sisita we. Kati omwana oyo we yabula n'ibanga oyo yafulumako ebweru. Bwe yafuluma ebweru kati mu kuyingira nga tutandise onnoonya omwana. Tugenda ne tumubuuza olabyeko ku Rina? Oya sinnamulabako. Ne tutandika onnoonya omwana. Omwana n'akola ki? N'abula. Ne nkubira taata essimu ne mugamba Rina abuze. Naye taata we nga tannazzamu kintu kyonna yaŋŋamba kimu. Oba maama Jesse yabuzizaawo omwana. Yeye nemugamba lwaki yali alowooza nti neighbor we yabuzizaawo omwana. Ebutakkaanya bwali buvira ddala ku bbaawo. Waliwo obutakkaanya nga bw'amaanyi wakati wo ne neighbor. Bwava ku ki? Yeegwanyiza bbaawo. Obutakkaanya obwo nange saakitegeera bulungi kuba nalina mulamu wange twali tukwatagana nnyo naye ndowooza nga omanyi abantu si buli omu kyakusanyukirako. So kati simanyi kyatuukawo ne baagala nnyo okutwawula ne mulamu wange. Emboozi sikitegedde. Gwe ne neighbor wo ne mulamu wo muganda wa bbaawo. Muganda w'omusajja. Baakwatagana ne neighbor wo. Baagala okubawula gwe ne bbaawo. Kati bane neighbor wange yawanga mulamu wange ebigambo. Bigambo ng'agamba atya? Agamba Kevin yaloga baabawo. Kati brother we yali yamukolera edduuka ne ligwa. Mukugwa. Ani yakolera ani edduuka? Baawo yakolera muganda we. Sister we edduuka. Sister we edduuka ne ligwa. Ebintu ne babisomba nga babireeta ewange. Kati mu bireeta ewange hajja ti ne woba olabye omuntu ng'aleeta ebintu oli wadde mbofojinga ki? Emboozi. Kati mulamu wange we yajja ne bamugamba nti oyo mulamu we yagambye walidde edduuka ly'ababawe lyonna n'okola ki? N'olisuula. Olutalo ne luvaawo olw'amaanyi. Neighbor ng'agamba muganda wa bbaawo. I'm so sorry. Mulamu oyo agenda agamba ku kyalo wali edduuka ly'ababawo ne liggwa. Kati nga obabuuza mwabijjawa. Bo nga bo tebakunyonyola ki? Kituufu. Olutalo ne lubeera awo ne tutuuka ekiseera nga tetukwatagana ne mulamu wange. Nga buli omu asirikidde ewuwe. Baawo we yakomawo wamunyumiza nti neighbor abadde akolagana ne muganda wo. Omwami wange byonna ng'abimanyi kuba sisita we yakwata message ze baali banyumya ne neighbor n'azifowadingira bbaawo wange. Kati engeri gye twali twemanyi nnyo ne bbaawo wange
n'agamba waliwo ebintu Kevin byatasobola kola kuba nze mumanyi tuvudde wala. Gwe Kevin. Kati ate mulamu wange yanyiga nnyo laba nga babayita muwadde attention n'asigala ng'akwatagana ne baneeno baneiba. Bannaye bamulamu mpulirawo oboogerako njagala sisi. Si byange. Kati ne tunoonya omwana. Yogera wamba tugende embaaso. Ne tutandika okunoonya omwana. Mu kunoonya omwana awo olutalo we lwakoma gwe ne neibawo. Nembange ye nga ye yalina nze ajati ndi mukazi mukkiriza. Newe nkusanga ngirako I just move. Ne kati yayagala oteekawo olutalo oba tulwane oba tuyombe. Oba neiba yali yeegwanyiza bbaawo. Bwe kyali yali amwegomba. Yali amwagala yengo. Yakikulagako lumu nti ayagala bbaawo. Teyakindaga naye eyo yonna tugenda tuukayo. It's okay. Genda maaso. Kati one day neighbor oyo yali ayitawo. Yejja nanjirako ne kuvu ku mulyango. Why? But me I took simple nenkubira landlord ne mugamba ekiriwo. Ate n'ekirala landlord yali yampa obuvunaanyizibwa mu kikomero omwo. Collectinga sente z'amazzi bwebabeerawo omupangisa ze nga njogera naye nnyo. Bwe landlord yali akuyita ate ku buvunaanyizibwa obwo bwonna? Tewali naye nga landlord yali mukazi oba musajja? Yali musajja Haji. Okay. Musajja mukulu naye ngera naye wonozimba ennyumba yo n'ofuna omupangisa n'omugamba nti wabeera wazze onkulirako. Weesiga. Kati ndowooza ebyo byonna tomanya mutima gwa muntu osanga bireetera omuntu okuwulira obubi. Kati omwana oyo netutandika omunoonya. Kati waliwo omukyala najja n'agamba bagobye omubbi naye asudde ebintu ebbaaga. Naye mu bbaaga eyo mulimu aki akambe mulimu n'obugoye mutuukeewo mulabe. Lindako mwali mu kikomera just all of a sudden omuntu najja n'abagamba nti ebweru waliyo omubbi. Bwe yajjira twali tunoonya nga ye munaatambula nga munoonya omwana. Mwaka kaseera nga emikolo gigenda amaaso mbadde mufumba. Twali tufumba kati tutandika okwebuza Rina aliwa. Tutandika onnoonya omwana ku kyalo tubuuzizza buli wamu we tumusuubira kuba yali tatambula. Nga ne waba atambudde embeera naye oli ne waba musanze n'amukwatako nga teyeewa omuntu yenna apart from me. Kati we twatandika onnoonya omwana omukyala n'atugamba bagobye omubbi. Mukyala ki? Mukyala naye yali wa ku kyalo. We basalira omwana tewaali wala ne we twali tubeera. Cause kiringa wano n'obuka ennyumba 3. Then bamusalira nga weewo. Kumpi ne we twali tusula si wala. We bamusalirako omutwe. Zaali saa 6. Ez'emisana. Ez'emisana. This is so sad. Bamutwala wala. Otuleetera. Omukyala we yajja we yatusanga tunoonya n'atugamba bagobye waliwo abadde agoba omubbi. Kozi lwali yababuuza munoonya ki? Yatugamba naye munoonya ki? Koso Rina abuze oba omulabyeko. Naye Rina yali amumanyi. Tewali wala kozi oyo omukyala w'abeera ye maduuka agamu ge twali tugulako ebintu kati ng'abeera niya bbaaya. Kati nga bamumanyi. Bamumanyi kuba baali bampita mami Rina. Engeri gye yali first born wange. Erinnya lye bampita. Kati ne tugendawo we yatugamba ye baasuulekye ebintu. Waliwo omubbi gwe babadde bagoba awo we tukomye. Naye asudde ebbaaga nga mulimu engoye. Mulimu n'akambe kaliko omusaayi. Naye mutuukewo mukole ki? Mulabe. Okutuuka ku ngoye nga zezo omwana wange. Engoye zitya? We baali bagoba omubbi yasuula bbaaga. Okay. Engoye omwana ze yali ayambadde ku olwo olunaku. Kaali kapale na kasaati. Ng'alina ne rosary. Mwalimu n'akadaali byonna nga biri mu bbaaga. Naye ng'akadaali kaliko omusaayi ne rosary ng'eriko omusaayi n'akambe. Bwe nalaba engoye banaawe
ko mutegeera kuba nakitegeera nti kituufu omwana wange alayika bakoze eki bamututte kuba engoye zaalimu nga zize Rosary ng'emweri ne buno obw'okunviiri obukwata obw'ababebi obwanga sweet obwali mu mutwe nabwo bugewa. Serviettes, please. I'm so sorry. I'm so sorry. Abakuleetereyo ku serviettes. Nga wekigenda mu maaso. Abalungi abatulaba tulina omwana muwala Kevin olunaku olwaleero agezaako okutunyumiza emboozi ye lwakuba ekwasa ennaku. I'm so sorry, my dear. Wetwasaanga engoye Yogerako nnyo. Wetwasaanga engoye abantu kwe kutandika okunoonya. Kati mu kunoonya omwami omu n'agamba Omubbi yalaga wa? omubbi yadduka. Tebaamukwata. Tebaamukwata. Abantu abaali bamugoba baagamba nti abbye eki. Kati ye eyali amugoba yali omu, yali musajja. Kati ye n'akuba enduulu. Eyali amugoba? Ye ng'amanyi mubbi. N'agamba omubbi wuuyo. Oyo omusajja agamba nti kiki ekyamuviirako okkuba enduulu. Omusajja yayingira mu nju ye. Yali abuuka, waliwo ekikomera kye yali abuuka. Agwadduke. Nga gy'ava. Ki ekyali mu kikomera ekyo? Sitole saagitegeera bulungi ati wali owunze. Naye nga b'abantu ye nga ye asobola okikunyonnyola. N'abantu ndowooza yabannyonnyola naye nze saagitegeera nnyo. Kye mmanyi nti yagoba omuntu ye ng'amanyi mubbi. Naye nga yali mutemu. Ye ng'amanyi agoba mubbi. Ate ekyembi nti lwali lwa Sande nga kyaki. Oyo omusajja yali wa ku kyalo ko ng'amanyikiddwa? Wa ku kyalo. Wali abeerako. Wa ku kyalo okwo. Why is it very hard for me to believe nti oyo omusajja yali amugoba ng'amanyi mubbi? Nze ndaba nga abaali omupango baali bagumanyiiko nga bagamba nti kati gwe bw'omaliriza nze nkugobe ggwe osuule ebintu. Ye nga ye yali takimanyi. Ndowooza omwami oyo yali alina wazimba kati yamwekanga bwekanga. Ng'alina ekiyumba mwava. Yes, yalina gy'ava. Kati ye mu kumwekanga n'akuba enduulu nti omubbi wuuyo. Awo nnyinnyonnyodde bulungi. Ono kwe kudduka. Kati mu kudduka we yalaba amulemeddeko kuba yagamba yali abuuka ekikomera yamukwata okugulu naye oli yalwana nnyo n'amwesikako n'adduka. Kati ye omwami agamba mumugoba yali amukutte okugulu n'amwesikako n'adduka. Kwe kusuula eyo ensawo kwe kumuvaako n'egwa. Jjukira yali omu nga teri amuyambako ggoba. Ate nga ne waakuba enduulu tewali awulira kuba kyaki ebeera ekaana. Jjukira lwali lwa Sande n'omanyi kyaki saawundi eba waggulu. Kati oyo omwami bagamba we yatuuka mu maaso ate naye yennyini n'akuba enduulu nti omubbi wuuyo. N'asobola okudduka kuba mu yaddukanga agoba akuba enduulu nti omubbi wuuyo nga we yeeyongerayo. Kati baatandika okunoonya omwana ne banoonya. Oyo omwami yabalagirira nti afubutuse wano waabuukidde okutandika tuba okutunoonyeza. Kati omu ku bo yali atambula. Kwe kudda emabega n'agamba waliwo omwana agenda bamutooyi. Ani yali atambula? Omu ku baali banoonya gurupu. Kati baali bayiseewe. Gurupu y'ekyalo? Yes. Abantu baakuŋŋaana banoonye omwana. Ne batandika okunoonya omwana. Kati bwe baayitayo bati ku ttooyi. Abamu baali bayiseewo omulala kwegamba musooke mujje mulabe ekiriwo. Okutuuka nga ye mwana.
omutwe bagusaze baguteeka ebbali naye nga bagusabise bulungi nga kiraga nti oba yabadde agutwala naye nga tannafuna ngeri gyakola ki n'agamba nja komawo edda ngukime. eno paati yagezezzaako kugisukumeko emutooyi naye omwana yali munene nga alina omubiri nga tajjaama naye nga yali amuteeka mutooyi omwana gwe wafula ekikangabwa ku myaka emito ate nga kiri bamusayira niyagaana nekubira taata we abantu ne bakuŋŋaana ne bakubira poliisi nejja n'embwa kati embwa yamala okuwunya ku mwana nebatambuza teyabayisa maini yabayisa waliwo ekyalo bayitayo Namubiru yabayiseeyo wansi eyo nebatwala paka enasuuti mukono nasuuti wonna ndabawo waliwo awo we yali atunda amatooke we yabatuusiza amatooke ne bakwatawo suspect yali ani muwala mukazi sajja matooke kwennyini ne bakwata suspect ne bamutwala ku poliisi ne tutandikawo otegeka omwana ne bamutwala emulago ne bamutungako omutwe naye kyesimanyi oba bakebeera patisi zimu oba zaali kuba bagamba amaaso baagafunitafunita bamufunitafunita mu maaso nawulira ati pati ezimu zo ye nga ye omugenzi yeyajja n'atubuulira omugenzi bebiwo yali atandise okwogera yali ayogera naye nga omanyi nga tannatereeza yajja wamu amuyitawa kati we baakwata oyo ow'amatooke ne bamutwala ku poliisi tumala okuziika ne batukubiranga amasimu abapoliisi omwana wagaana okumulaba omwana nagaana okugenda omulaba nga tebannamutunga nagenda omulaba nga tutuuse mu kyalo amaze omutunga tutuuse mu kyalo gye bagenda ani yamugjayo n'akuyambako byonna biki poliisi yamugjayo naye ne taata we yaliwo n'ab'eŋŋanda n'ab'emikwano baaliwo abaagenda ne taata we emulago ne bamutunga then ne bamukomyawo ku kyalo engeri gye twali nnyo mu kyaki n'omwana kyaki yali emumanyi okuva mu lubuto nga tusaba ffenna nga ndi nnyo mu kyaki kuba n'abakyaki baaliwo nnyo kati baali bagenda yita buyisi bamutwale mu kyalo naye ate nga abakyaki basabye bamusabireko kati ne bakomawo ewaka faaza n'ajja kuba ne faaza yali amumanyi nga tubeera nnyo mu kyaki kuyimba nga buli wendaga wadda ne batuwaawo saaviisi ekitambiro kya mmisa tusimu nkanje mu kyalo tusiimula ne tugenda mu kyalo tuziika omwana kati mu kuvaayo ne wayitawo nga wiiki poliisi n'etuyita tuginnyonnyole ne tubanyonnyola byonna suspect bwe bakutte ku matooke yakyali omukomera oba nga bamutadde anti kati olaba ajja ti obuzibu bwa poliisi teyogera mazima poliisi sometimes ekugamba akyaliwo naye nga bamutadde obuzibu bwayo era tunoza tetukyatusibyeko obumenyi bw'amateeka poliisi terina mazima ngayo eri after money eri corrupt yes kati ne batuyita ne batugamba tukole statements ne tuzikola ne batugamba bye bajja ku siini byonna babiina ne batugamba bagenda kukola DNA y'aba suspects be tusuubira mu kikomero omwo oyo omukyala gwe nkunnyonnyodde wengambira nti yalimu omwana oyo nga nnakamuzaala namuwa amannya ag'enjawulo nali muyita Nantongo Rina Paul naye nga ab'okukyalo bamanyi Rina
mpozi nga gwe Hajati wandimya nga nakazaala omwana oyo nga gwamanya amalala erya Destiny. Naye mu bintu omwo baasangamu akapapula nga kawandiikiddwa akamenya g'omwana yali ataddeko Rina Nantongo Destiny. Mu bintu ki? Omusajja be yasuula omusajja naye nga Destiny alisazizzaamu nga kuliko n'amannya ga maama w'omwana nga kuliko n'amannya g'omwana wa maama Nakimbugwe. Kati ekyasinga okumala enviiri ku mutwe linnya Destiny kuba ne ku kyalo oba nkugambe nga tebamanyi okujja mukwano gwammwe ye yali abamanyi oyo. Then waliwo n'omulala eyagenda ebweru naye twali tusula naye mu kikomera ne ssenga w'omwana mpozi n'abamu ku basisita bange nga be bamanyi erinnya Destiny naye nga ku kyalo tekuli alimanyi nti Rina muyita Destiny okugyako abo abandi Mia. Ate ago bwe baagatuwa ne batugamba tugende tugayiwe ku ntaana y'omwana buli kimu kye baakola kikutuke. N'atugamba naye munaagayiwako bagenda tandika okukwata abantu. Omu yagenda olonkoma munne aboogere n'ekirala omwana agenda bajjira abanyonyole buli kimu kye baamukola. Ayinza okugira either taata oba maama oba omu ku basisita bo naye ajja totuusa amafuta lwali lutalo abantu balina sitaani. Amafuta agaasooka ge baatuwa twali tuyingira tuti mu nnyumba nsumulula bbaaga nkebere nga temuli wadde. Kyentegeeza nga we naakwata akacupa k'amazzi kano nga bakakuwadde kalamba n'okatuusa kali empty n'otuuka ewaka nga temuli. Gayiika gonna n'akakebe nga kalinga akoozi empuya nga mpeddemu amaanyi. Ne ngamba omwami wange tuddeyo ku kyaki tulabe oba pasita akyakola ki akyaliwo. Ne nfuna booda ne tudda ku kyaki. Nali naakatuuka ku kyaki ng'ate ne pasita asimbudde agenze. Ngamba Mukama kati tugenda kukola tutya? Ne nkwata essimu ne nkubira pasita ne munnyonnyola n'agamba naye tebajja tusobola naffe tulina Katonda. N'agamba ku Lwokusatu jangu ne ssente weeziti kuba gali mbadde nga mbadde ga bwereere bongera amafuta amalala otunoonya ssente ngenda ku Lwokusatu $10,000 nzimuwa ng'atuwa amafuta yagatuwa agasibye manyi buno obuveera bwa supermarket obuba obugumu nga mwakasibye bw'ati nga natuuse ewaka nga ngawo omwami wange naye omwami yagenda otuuka ng'akozesezza obuveera 7 nga gatonnya nga kateekamu ke kabomoka nga gali mpenda. oba amafuta gaali galimu emizimu ate gyagala gisibira mu kaveera ate nga n'agaaso gagayiika. Natuuka ne tusaba n'agateekako yagateekako kaŋŋambe nga Lwakusatu oyo ne mugenda enkayunga omwami ye yagatwalayo kuba ffe twamugamba otuuka ku ntaana ffe tukubire tusabe. Kati era we yatuuka apasita ye twali tuvuddeyo ffe ab'ewaka kati we yatuuka n'atukubira ffe ne tutandika okusaba nga ye waagateekako n'avaayo. Kati yagateekako nga Lwakusatu then ku Lwokuna ng'obudde bukya n'enfuna essimu nga waliwo mukwano gwange ngamba Kevin poliisi yakkubiddeko kunze nedda nti waliwo omwana gwe bakutte abadde alina gy'agenza obega ne bamukwata naye omwana ayogedde ng'agamba n'abaasaddaaka abaana guruupu yaabwe yennyini ge yakola ki kuba bamubuuzizza ku by'omwana gwe baasaddaaka n'agamba abaffe bennyini be baakola ki be baasala omwana. Omuvubuka bamukwata akoze ki?
yalina omuntu gwabega nga baagala kubba ng'alumika yes kati kwe kumukwata muvubuka teyali mukulu muto gurupu nnene mukono yes kuba omwana oyo yayogera naye ate nga bagamba ne poliisi yali egezaako mukomako kuba ye yagamba ye ali ready okwogera buli kimu kye baba bamubuuzizza. Ekyomukisa omulungi nti abaaliwo bamulikoodinga ng'akola ki ng'ayogera era nafunako obumuko buodi ng'ayogera naye naŋŋamba gwe tosooka pakukira poliisi gwe gireke ekkubiro olabe kyekola ki kyeggamba kuba essaawa zino omwana bamututte ku poliisi nga bwe bakwata baakoze eki baayogedde tubeerawo ng'oluluziba poliisi teyatukubira n'olwokubiri teyatukubira kati lwalinga lwa mukaaga sisita wange nga nkubira 8:30 ogw'ekiro naŋŋamba nfunye ekyekango okoze ki Rina nzijidde naye atazze mukambwe sisita wali luddawa sisita wange abeerawo kasangati naŋŋamba Rina nzijidde onze atya mpulira ntidde naŋŋamba ebimu abadde tayogera naye nga nsongera kuba abadde tasobola byatula kuba ndaze omukyala yamufulumya ekikomera kyaffe kyalinga wano wekiti nga kifeesinze mukyala kinniga wamu kati mu kumufulumya omutemu yali awo ku kikomera nga yeesigamye omutemu n'amusitula n'amussa wano yali mu jjampa ya bbulaaka n'amussa wano yalina akacupa oba kaali ka kalifoomu ndowooza yakazikiriza ku bbega kuba kaali kalya kivuuvu era ekikuta kivuuvu twakisanga kigudde around there kino si kirooto ekivuuvu twakiraba nga kigudde ng'omwana tannaba ng'olwo tumaze omulaba nga tumunoonya ekivuuvu twakiraba kye yali alya kati n'amulaga nti omutemu yayitaawo ku kikomera bw'ati n'akkirira n'agenda mu kiyumba ekyo kyali ekifulukwa ekirimu eyo polotini n'amulaga nti bwe bamutuuse eyo basooka mujja mu lulimi kuba kamulaga nti olulimi baalukajjamu nga kawulira nga kakaaba ne bakakuba olulimi ate kalifomu gwe baali bamukubye yali akaabyawa kati kyesimanyi oba we baamutuuse eyo n'amuggwako kuba yamulaga nti baamusala ajja kibasobola okukuba kalifomu n'atakutuuka nedda kati kale guno gwali muzimu ye yali annyonnyola engeri gye bamukolamu kuba yagamba baamuggyamu olulimi kati mu kumuggyamu olulimi ne bamusala ne paati emu ku ssusu bwe yamala obimuggyamu kwe kudda mu ttooyi ye yamusalira n'amusalako omutwe omusaayi ne guyiika mu ttooyi musalako omutwe ekiso kye yali akutte kyayaka kati mukwaka n'akwata akambe n'amumaliriza yalina ebiso bibiri yalina ekiso n'akambe naye yamugamba eyamusala teyali omu baali basatu ate ng'era n'ono omwami mutunnyonnyola yagamba teyali omu ono gwe baagoba ye yali amaliriza emikolo ejja witchcraft kuba bwe baamusala baalembeka omusaayi omu n'agutwala naye yatwala olulimi n'essusu naye yali mulala kati ono ye yasigala amalirize kati nno ne wensanga ng'ebyo byonna babikoledde emitwalo 6 bwegiti just emitwalo 6 oba buli omu emitwalo 10 wallahi ne bamalawo obulamu bw'omuntu banange kino tugenda kiddawa kiyama etuuse tugenda fakanguuli nalabye abantu abenyumiriza mu ddirisa mbalabyemu Bikira Maria kyova olaba Kikwete yakwata Abannayuganda n'abayingiza mu church n'abagumako omuliro ng'abagamba nti jeno simanya mulabe Katonda bannaye tugenda kufa tuggweewo
obwavu bususse. N'ate tusinga okunyiiza nti oyagala ssente naawe olina abaana saddaaka ababo naye naawe toyagala yitamu eyo payini ate onoonya aba banno. At least saddaaka ababo manyi olidde ssente zo ne famire yo. Omanye nti bwatta maama wo ne kitaawo mulimu ssente mweyagalire eyo emizimu giba tugumbula buli kiro. Naye ate n'onoonya abaamu nno naye nga naawe otya okukwata ku baabo. Ate ku kyalo n'obeera nga opretendinga that you're good. Olw'okuba bagenda weerera omwana waasomera. Okimanyi nti omwana we ayinza otuuka mu D7 n'afa ekikutuko n'otalaba na ku graduation party. Bannange twekube mu mitima Abanayuganda. Twekube mu mitima kambabuulire ensi tekungulwa. Ffenna tugenda kufa tugireke nga bwe twagisanga. Bwe yamala obbimulaga sisita wange kwe kuwulira ekikaabira ku mulyango. Kati ye musisimuka n'agamba oba pusi. Kwe kunkubira n'agamba nina ebinzite ebina alina byandaze naye sobola binyumya kiro kuba ndi mu kutya. Mpulira buli wamu ntyawo. N'ate wamaze mpulidde ekikaaba. Naye simanyi oba ki nga kikaabanga nga alinga omwana manyi ne pusi zitera okukaaba ng'abaana. Kyobola yagamba oba pusi. Alina mugamba atotya atulinde tuddeyo ewa twebuuze ku pasita. Wagenda na sisita woyo ewa pasita? Ye yantwalayo. Ye yantwalayo ewa pasita. Agamba Kevin si kirungi genda mu basawo kuba abantu bonna abagamba omusawo ayinza okubba naye nga takubulidde kituufu. Kwe kuntwala ewa pasita ne tugenda era twagenda babiri kwe kumunnyonnyola ebiriwo. Twali tetunnamaliriza munnyonnyola n'agamba omwana yazze era nakibagamba nti ajja kujja. Bwe mwatutteeyo oyiro eddogo lyakoze ki? Lyakutuse. Kyova olaba yazze. Okumubuuza lwaki teyajjidde kubanga bano baali beewala baali tebaagala omwana ababuulire kyaliwo. Oba baagala aleme kujja kutubuulira n'abantu ab'okukyalo. Eddogo lye baakola abantu ndowooza basobola okyogerako ne bakireka awo oba poliisi n'etabitwala n'asonga. Kuba mu bintu ebyo bye baayiwa mwalimu akaddo kamubiri okamanyi. Mubiri mpozi yaza kabeeranga akamuli akabeera awaka. Naye ate kalinga akatali kamubiri nga mulimu n'entangawuzi ne ssente nga baziyuzizzayuzizza nga mulimu ak'olukumi n'ak'ebbiri mu bintu ebyagwa. Kati we twabimubuuza n'agamba akaakaddo bakayita mpoza nti ne we twandigenzeewa tetwandibasinze kola ki kuwoza. Natugamba entangawuzi oli aba bakikoze bakuyita kwetangira kintu nti omusaayi guleme mubeerako oba nga gumulondoola oba kireme kuhapeninga mu famire yaabwe. Kati n'atugamba naye ate omwana si ye yali alina osalibwa olw'eryo essomero. Basooka ne bakwata omwana yali wa myaka 7 naye yabaddukako kwe kuyisa mu neighbor olukwe. Teyali ntuuko ya mwana oyo ow'emyaka 7. Bambu yabatolokako kwe kuyisa mu neighbor engeri gy'obeera awo nga naawe oyagala obuyambi ate obutali bulungi ate obutagenda kukuzimba mu maaso. Kyova olaba osanga essomero nga olunaku lugedde omuliro ne gulikwata from nowhere. Essomero ne liggwawo ne liddayo ku zero n'abaana ne bava mu ssomero. Abaana balina ebibazo. Nze mpozi zendabye wano ku midiya nzirayo ewaka ne nneebaka. Lumu Hajati Kurusumu yangamba nange abaana yadija ogenda kuwunga obwongo ogenda kuwunga omutwe. Waliwo olwetuka nga mpulira omutwe gunnuma naakunyumiza kino naakunyumiza kiri kati ndeetaani ate ndekaani. Nga tutandika kwewuba ku poliisi kuba yatukubira afande n'atugamba we have some people here
you come. Afande oyo omukyala ndowooza si mubi naye nga omanyi nti ate wabeerayo abanene ababa bakola ki babasingako kuba for her yali nnyo ego okutuyamba naye ndowooza nga waliyo abamusingako kuba yatugambanga naye you know I want to do this but this and this kati kwe kutugamba nti omwana ono gwe twakwata agamba gurupu nnene ey'ebikolobero bano bambega be basookerwako waliwo abaddako n'abaddirira kati mbw abo abanene be balimu abavaamu abasaddaaka ki omwana era ye n'agamba nti ne bamusaawo akola ki ayogera buli omu omwana kubeera one day omulenzi nali ngenze ku poliisi eyo afande yali amujja mu ddwaliro gwe gwasooka n'omulaba kuba tebaaba tulagaako tebaba tubatulage wabula baayita oyo omwami eyagoba ne bamugamba jjalawo oba mwabo mulimu gwe yagoba kuba ye yagamba yamwetegereza kati mu kutuuka temwalimu naye ekyamazima n'agamba afande tentunula mu bantu abo waliwo omwami atadde omutwe wansi omwami oyo mu ngoye ezaali mu bbaaga eyo mulimu essaati oba yagamba myufu ya cekiti nali mulabyeko ng'akola ki ng'agyambadde ayejjukira n'omwana yatugamba teyali atya teyali omu n'agamba era ne babatwala mu kooti ndi ready olumiriza omwami oyo kandi teyamwogera linnya teyamutugamba kati wenna ddayo ewa profiti nga maze omugamba bakutte abantu ne mugamba abantu babakutte naye tetumanyi oba mwabo mulimu eyakola ki eyasaddaaka omwana kutugamba abantu abo bali ku poliisi bali 5 naye mulimu omwami omu omwami oyo musiraamu mukwano gwa Abe naye yaliko ku baasala omwana nemugamba erinnya lye yaani aŋŋamba wenna aligamba oyinza okubuusabuusa ki ebyange gwe genda funa omuntu gw'okubira omubuuze mukwano gwa Abe yaani nenfuna era gwenkubira ne mugamba nti waliwo Abe yenna gw'omanyi amanyi ba Abe 2 waliwo wennamubiru simanyi oba yaŋŋamba nawa ne mugamba mikwano gy'ogimanyi naŋŋamba oyo yennyini omwami eyagenda n'akebera mu basibe namugamba mu basibe mu bwe walabye mulimu mukwano gwa Abe kuba nafuna ennamba ye ŋŋamba Abe simumanyi bulungi naye kambuuze ng'abuuza Abe nga bamugamba Abe mukwano gwa Kiini Muhammadi Kiini Muhammadi omu ku basibe abaali ku poliisi nga bamusibidde be baakwata kwogwa omusango akaana kano bekalonkuma oyo mbuyina oyo Kiini yoyo gwe basanga ku matooke ate ow'amatooke bano baabasangawo okubakwata kati akaana ako wekamala okwogera nga kebakwata ku bwambega kekalonkoma bano guluupu abamu ku guluupu kati bakyaliyo era mu poliisi kati wekabalonkoma kwe kwogera nti ne ku matooke waliwo omwami naye yaliko era ng'oyo omwana yayogera kati omwana we yayogera ku matooke nenzijukira ate ne suspect gwe basooka okukwata yali waki wa ku matooke naye byakomaawo kati kwe kugamba afande naye omwana ono ng'ayogedde ku matooke ow'amatooke mwamuta afande teyanyega kati ng'afaana ngamba fayiro egenda wa state tugende wa state tumunnyonnyolemu tuuke wa state namunnyonnyola buli kimu namugamba waliwo n'omutuuze alumiriza nti kwaba abasibe kuliko omusibe omu bamuyita Kiini Muhammadi yaliko ku baasaddaaka omwana era n'olugoye lwe mwe luli mu ki mu bintu ebiri ku poliisi nga state akebera fayiro ng'ekituufu erinnya Kiini kweriri Muhammadi
nga mwane bu audio bwe bali kodingira wali nga bakakwata omwana ng'abuuliza ng'agamba naye ate ebintu ebimu tebabissa mu fayiro why tebiriimu audio ani abu recording era bwali bugamba ki bu audio abaaliwo ng'omwana oyo yakakwatibwa abo be yali abega be baabikwatanga kati bwe baabikwata ndowooza bo baabikwatanga obujulizi kati waliwo eyaliwo kwe kubisindikira omu ate ng'oyomu gwe yabisindikira mukwano gwange naye n'abinsindikira n'aŋŋamba bitereke bwe bali babavuluza omusango osanga mu maaso eyo birikola ki biri kuyamba kati we nabuwa state n'abuwuliriza ekyomukisa omulungi nali ntudde wano nga yetutudde nga n'abafamire baabo abasibe batudde wano naye nga tebamanyi nti nze maama w'omwana naye ate nga bemboozi gye boogera kuwaayo nguzi ate nga beebuuza ku nze wama basobola okukwata omwana omuto omusango baali bato nga nange sibalaga nti nze maama w'omwana kwaliko omu yali wa 12 years balina ano ku fayiro emyaka 12 nga bebakola ebikolobero kuliko wa 26 kubeera oyo omwana yagamba afande n'amugamba nti waliwo omwana omulala w'okwo ku 3 ye yali sipayi w'oyo omwana kati afande akozesa abaana abato babuzeebuze afande kwe kunsaba ssente z'amafuta bagende bakwate oyo omwana naye nabyo simanyi gye byakoma kuba nazo era nazimusindikira nga buli kye batugamba tufaayo okulaba nga tukola ki nga abapoliisi muyamba omwana naye nabyo tetumanyi gye byakoma omwana we first born we kati tonaddamu kuzaalayo mwana mulala yesi kyakaweza myezi 3 omwana yakafa emyezi 3 emabega bamusaddaaka mu gwa 6 woman bannange I'm so sorry ekimwayitako bannange singa buli muntu abadde alina ssente abantu buli muntu yalibadde we yalibadde wakaawe ng'ali ku kikomera kye nga talina yadde ekimusumbuwa nga talina banneighbours owekitegeera nga shopping okikola buli kimu kikusanga waka naye bannange olwagundi olw'obulamu buno bwe tulimu obwa Uganda things are not possible. Imagine omwana omuwala ng'ono bamusaddakira omwana wa myaka abalungi abali ku ekikemugenze Hadija Kigozi mwebale nnyo okutulaba mwebale kusubscribinga tulineko bino olunaku olwaleero bamusaddakira omwana Uganda wano bannaye wetutuuse obukyayi wano bwebututuusizza olw'okuba oyagala ssente busimanyi omwana wo gwe bagenda muweerera bakutumya omwana wa munno okutta omwana wa munno omuwaddeyo mu mikono gy'empisi bamusaddaka that is not right bannaye tubakwasizza Katonda naye temuwulira kubanga njagala ya Katonda atulageko ku bantu be tumukwasizza atulageko kyabakoze tulageko n'amaaso gaffe honestly we all of us we have been through hell lw'abantu people out there abali mu families zaabwe bayise mu bizibu bingi olw'abantu okitegeera omuntu mu famire n'afuukira famire yonna ekizibu n'agikuba ku ttaka banaye Mukama Katonda tukuyita mu ggulu gy'oli twagala tulabeko ku bantu bano kiki ky'obakoledde ng'oggyeko mu ggulu gye tugenda okusanga ng'obookya omuliro tusaba otulageko ku nsi wano bwe tuli otulageko ku muntu eyajojolya banne eyabakola ekikyamu tumulabeko wallahi ng'omubonereza ng'ekibonerezo kitandikidde ku duniya wano nze nkisaba nnyo buli muntu yenna nkola ebibi nsaba Allah mulabeko ng'atandise mulabako wano ku duniya nga nkyalina amaanyi agasooka ngambe nti yes kati ekibonerezo kya Allah kitandise kuba katitebereza omwana ono she has a very big problem mwana muto her first marriage her first daughter omuntu najja n'amusalako omuto okitegeera it is too
painful. Mukabiza bannammwe because of silly things. Opangisa ku muzigo gwe gumu ne munno naye gwe weefudde ekitalo mu nsi. Eno ensi kamba buli kiri agenda gikungula. Twagala tulabe ku bantu abakoze ebintu ebikyamu nga Mukama atandise babonereza ku dduniya kuno nga bw'olaba Sheewuma lwe yavaayo n'agamba mbu ye tagambwako ne tumulabako nga Allah amugeredde nga bamutadde mu kkomera ng'akaaba. Awo tulabe ku bibonerezo by'abantu abanyigiriza abalala bannange. Mukama tusaba amazima amatuufu yeyo yesala yange gyenyinza okusaba. Kati muli kuki? Kati poliisi wennamala otwala ogende wa state nze yasookayo then ne bannannyini basibe ne bayingira naye nze wenaye bo baali tebamanyi nti balina ne family. Yes, they have a family because bali awo nga bagamba kati ono wetumusika omukono aba asobola obbata bukati bano bawa buwinguzi naye nga they sit batudde nearby me naye nga tebamanyi nti yenze maama w'omwana. Ate n'abantu ba family muba mukimanyi nti abaana bamwe bakola ebikolobero and still have their backs. Oshegeera they know cause waliwo jjajja w'omwana omu yali agamba nti omwana bamuwaliriza tasobola ate mweno audio ng'omwana ayogera ne jjajja yennyini yaŋŋamba wenziramu bajja kunkuba emiggo mbiina kwebiri ku ssimu cause nabitereka tasinga musango. Ronald Mayinja ye yakayimba oba Mathias Walhaka kuba wa Ronald Mayinja omwavu tasinga musango asobola oba nga amanyi ekituufu nga n'obujulizi alaba weebuli naye because of money nti bali bataddemu kingi ne babivulugira awo cause kati myezi ndowooza gulimu gumu kitundu kukyanga bakwata abasibe naye obakubira bagamba tujja bayita simanyi okubayita ng'ekkooti etuula nga babatudde mu kkooti anti kati kyesimanyi nti omuntu asobola obeera kkooti yonna gye babayitamu tebatuyitangako n'abasibe tetubalabangako just batugamba gye bali kati wetaddamu babuuza ne batugamba bwe batwala mu kkooti ne babasindika eruzira kati kyesimanyi nti oba amateeka gabawe gatyo nti basooka batwala mu kkooti bokka nga ffe tetuliiko ekkooti lwenaatuula nammwe bannannyini misango balina okubayita mu buwulire. Tebatugamba bwe batwala ku kkooti ne babasindika eruzira naye ng'olabira ddala biyite bya kisiru nga tebiina meaning ne babatwala eruzira. Tukuyambye tutya olunaku olwaleero Kevin okussa Tumukutu nga bwe wansabye ne muganda wo nangamba Adija tuyambe otuteekeko ku mukutu twekubira omulanga. Nze kyensaba abalungi abampuliriza nti obujulizi tubuyina naye ekiremeseza omusango tambula osanga tetulina kingi nnyo kye tunawa poliisi kututambuliza musango gwaffe naye yabasaba ssente teyatusaba ssente naye okusinziira ku biriwo okuvuluga omusango kuba ne bu audio osobola obukuterako n'obuwuliriza omwana oyo ayogera gwe baakwata nti ye abatuusa ku baki kwaba baasaddaaka omwana. Singa wali wakwata ka vidiyo awo kyali mbeeredde kyangu naye kati ne wemplayinga audio omuntu omulala asobola okwogera oshigedde like obujulizi buba tebumala nze nga nze ku channel. Singa yali yasnappinga oba nga yeekwese ka footage mugundi mu spy camera n'amukwata ng'omwana ayogera ka footage ako kaali nnyambye nnyo naye kati bw'oteekako eddoboozi omuntu yenna asobola okujja n'ayogera sobola naye ate kati waliwo nga kati amazima gali ku mutima gwo gw'ogamanyi naye abali wano bayinza okugamba omulabye ayinza okuba babirecording oshegeera so kati ssaawa eno byali ayogeramu tekisoboka kuba ng'oli yakirikodinga kubeera ng'akakasa poliisi nze mbatwalayo abaffe bennyini be baakola ki be baasala omwana kubeera si nze kabiina n'abo bennyini abaakwata omwana oyo babiina namutwala ku poliisi naye kati kyesimanyi era kyeneebuuza ku bantu nti omuntu asobola obeera ku poliisi omwezi gumu n'ekitundu nga
kooti tenatuula kibeera kizibu naddala ku musango ng'ogw'okutta omuntu oba ne babatwala ebizira nga bwe bannannyini keesi temunagenda manya ki kituufu kiri ku ground. Bambi mukwano nsaba Allah akuviireyo abantu b'oku HK Media nk'oyo abafere abajja nga ndeese omuntu ng'ono alina obuzibu ate ne mumuferako ssente. Eyasooka yali muwala oli okadaama gwe baalyako ssente. Abakyala mwankubira essimu nti muvudde embalala mu poliisi mbusimanya mukoze mutya ne bakwasaganya ne mwana muwala ne mumufera n'emitwalo 3 bye yali asigazzaawo emitini bwe giti. Ne mumala okugimufera ate ne muggyako amasimu gammwe. Omuwala n'ankubira nga nange byaŋŋamba sibitegeera ate nga nammwe trusting bataddemu. Omukyala ono yankubira ku makya saa 10. Era buli muntu ajja ku channel wano njagala obeere mwegendereza nnyo abantu abazze okuyamba. Kyobola nali saagala kusoma nnamba z'abantu. Oshegeera nali saagala kusoma nnamba z'abantu. Omukazi yatukubira naye full very professional nga bakola mu poliisi embalala nga you know babes. Omukyala yamaliriza abbi ku muwala oyo eyajja nga bamanyerinda bamumanja ng'amubbyeko emitwalo 3. Buli tasimanya tutambuza omusango kati ate simanya ng'olugero CID agambye bwati. Kale kwegamba Bannayuganda buli omu waali yeeyiya. Tukikkiriza nti kati obwavu bulayika bufuuse bungi. You know, omanye ennamba neevaako completely. Ne bw'okozesa essimu endala tosobola kuba kweyo nnamba. Completely paka kati. Omulala omuzibe gwe naleeta wano juice. Ofera otya omuzibe? Ofera otya omuzibe? Omukyala ow'obuvunaanyizibwa n'okuba essimu w'ofudde ow'obuvunaanyizibwa ne bakubira omuzibe ne bamulimba mbusimanya balina organisation gye bagala omuteekamu bagala registration fee. Ne bamuggyako emitwalo 7 omuzibe atalaba. Bannange tudde eri Katonda twekuba emitima Abannayuganda otherwise mukisussa. So Kevin, oyagala tukuyambe tutya olunaku olwaleero? Kyensaba okuyambibwa just njagala naffe tufune ku bwenkanya at least obulamu bw'omwana tebukyadda ekyo kyo twakiteeka mutwe naye abakola ekikolwa bino basambinge. Yes, at least tufune obwenkanya nabo obanyambe. Kati mwaddayo wa pasita oba mu byakomaawo? Bwe tuba tufunye kye twagala omwebuuzaako era twagenda ne tumwebuuzaako naye ekituufu watugamba bajja kukwata abantu babakwata naye essaawa zino nga tewali kitambula. Nga bwe twatuuka yatugamba abasirikale baali enguzi baabawa enguzi naye n'atugamba katwongere okusaba kuba Katonda ye yamanyi pulaani era akolera mu kiseera kye. Lujja kukya lumu era mugenda kufunya ekyenjawulo era tabalimbye. Kale abalungi abatulaba olunaku olwaleero yenze Hadija Kigozi mbaleetera emboozi zino muziigemu. Banneiba abo mubeegendereze, nze mbabuulira mwegendereza abantu. Tubeera n'abantu bangi ku lusegere ng'akusekera ng'akulaga nti oli munne akulaga nti akwagala nga wallaahi ye mulabe wasooka nga ye mulabe wasooka nga niwe bagamba oyo muwala ngenda mutta ng'agamba nze mmanyi gy'asu. So bannange baddiya mubeerere ddala abeegendereza nnyo. Ekyokulala okusaba kintu kikulu nnyo. Buli kimu n'okiteeka mu Mukama Katonda. It is very very important. Teweerabira swala. Buli muntu w'oli mu ddiini yosaba. Omulokole saba bw'oteekeddwa okusaba. Omwana ow'obuwala omusiraamu tewali kikuleereesa Kampala yonna nga tusaala. Tolina kyogenda kufunamu in the end. Tambula n'akakaya ko mu nsawo tetukiinaako control ku nnyambala yammwe oba ku nnyambala yaffe kuba nange seyinaako control. Waliwo olumu erinsobako naye nze omusaala ogwange teguva mu motoka. Essaawa eyange ey'okusaala ngirabira ku simu wenzi. Otherwise n'ensi mwe tutambulira bakwano tetugenda mmalako nayo. Okimanyi tetugenda mmalako nayo. Beewadde newsstand baagala ssente ez'omusaayi ate nga bituuka mu maaso ne bibeefuulira.
bambi njagala okwebaza muganda wali Bulaaya awo saategedde ensi mwali America ali Canada yeyaŋŋambe n'aŋŋamba agenda ogambe muganda wange ateekako ku story ku mukutu okwabaayo looya eyo ow'amaanyi amulaba ng'asobola okweyimba mu musango gwaffe ajja atuyambe so looya ow'amaanyi nnoonyaako obeere nga okolera omwana ono saagala balooya baffere nga bwe mukola ne mujja ne mufeera abantu ssente ate ne mubatabakolera kijja kuba kibi nnyo abasobodde okumuyambako omukyalo ono mukubagiza n'amabugo nammwe musobola okunnoonyaako ebizibu tebimanya nnyumba mbi ate abantu bangi balibu naye tebajja kuvaayo bajje babeeteeke mu maaso babagambe nti bannaye tuli naye nga ffenna baviya tuli bubi kinyinza okubagamba ayagadde okufungubagirako omwana ono noonyaako ku namba yange y'essimu kati gwobeerawo oti ne bbaawo mulina bye mukola mukolaakola mpola mwashifutinga ne muva emukono saba Allah abayambe mugule we mubeera nga mubeera mu kikomera kyammwe mwekka nga temulina banneeva yesaala yange esinga obukulu gye njagala okubasalira oyagala okuzaalayo omwana omulala oba osoosa olindeko byonna Mukama yabikola bw'aba akkiriza mwaniriza kubeera gwe newoyagala nga Mukama tannasalawo era obeera tojogera bwedda gyoyogera mbadde sikakasa nti okusobola okuguma n'omalako emboozi eno kubanga newewandabyeko obulabi nalabye nga amaaso amaziga gakuyitamu okimanyi nti nno ogimazeeko kya Mukama kale webale kujja kundabako abalungi abatulaba yeze Hadiza Kigozi eyo namba yange y'essimu nga bw'ogiraba wammanga omusango gwa Kevin yenna alina kyafuye noonyaako tukyogereko nkukwasaganye ne mwana muwala ono nakoyo okusoma enamba z'abantu kunjego abaana n'obaleeta baagala buyambi abasajja ne mubasumbuwa okukamala ne mubabba temulina gye mubatutte kati simanyi kyakukola kati ate ne bagesiti nabo bendeeta lwaki natandika okusoma enamba zaabwe nga nabo wajja wanene okukyano agamba Hadiza Kigozi bamuwadde ssente zange n'azirya ate we bamuwa obuyambi tasobola kukomawo wanene ku HK Media yeebaze ku bantu kati kwegamba mwenna mutusobedde eka ne mu kibira tugenda kuva ku kuyamba abantu tubeesonyiyire ddala tudde mu byalo tulime program tuzigalewo honestly okulima kulimu ssente okulima kulimu ssente nze mbadde mu Kampala ebbanga ogendeyo mu kyalo buli kiri mu Kampala n'okiteekayo n'ozimba amaka n'oteekayo toyetulwako n'oteekayo amazzi n'oteekayo buli kimu ziwuufa nga bw'oyingira mu nnyumba obanga ali mu ttawuni omala kufuluma nokulikyotera so awo wetulaga abakwano mututamiza Kampala olw'empisa zammwe embi n'emitima gyammwe emibi munzikirize mbasiibule nga mbajjukiza nti Natural Tea Hub weeri okweyimirira ku omukyala n'omwami alina weiti sala ku weiti bw'okozesa amajaani ga Natural Tea Hub amajaani ngalangidde ebbanga abageenyumirizaamu bo bagamanyi mwebale nnyo okundaba yenze Hadiza Kigozi assalamu alaikum